Mu kitundu kyaffe ekya 23 twaleka Pawulo agamba Flora nti, "Darling, lwaki olowooza mu by'okuddayo kwange?" Mu butuufu siyinza kuddayo okuggyako nga tugenda ffenna. Manya nti Pawulo ye Flora era Flora ye Pawulo. Kino nno kye kitundu kyaffe ekya 24 ate nga kye kikomekkereza omutwe gwaffe ogugamba nti alekerera amalire ge. Genda maaso bwe tuti. Omuwala omwoyo gwamudda mu nteeko, kyokka ye Pawulo gweyongera kumwewanikanga. Yali amanyi bulungi amaka ga kitaawe era n'ekika kyonna tekyali kya kizungu. Era yali amanyi bulungi nti okubatwalira kyeruppe ng'omukazi oba omwana waabwe kwali kwebuula yekka. Mu butuufu n'omuwala oluusi yamubuuzanga nti, "Darling Paul, mbuulira, baganda bo balinjagala?" Pawulo ne yeegumya nga bw'amubuuza nti, "Bannange Flora nsobera, omusaayi gwo gwa langi ki? Si reedi? Ate ogw'abaganda bange si reedi? Biki olwo by'oyogera nti balinjagala? Nze mmanyi nti ffenna tuli bantu." Omuwala we yawuliranga okugumya kuno ate n'attulukuka amaziga olw'essanyu ate era n'olw'omukisa ogwamusobozesa okufuna omulenzi omutegeevu. Mu mazima Flora yatuuka n'okubbira ku munywanyi we ku kyama. Yali alinga alina ettu, n'olwekyo nga bateeka okwanguya entegeka zaabwe. Pawulo emmeeme yatandika okumwewunika, kyeyava asala ag'enkolya. Mwewale kuwuliriza kitundu kyaffe kino ekya 24 ekikomekkereza omutwe gwaffe ogugamba nti alekerera amaliire ge. Tusisinkane ate mu kitundu ekya 25.